Ffenna tukimanyi nti Katonda ayogera era nga ffenna tukikkaatiriza nti yes Katonda ayogera. Era nga wuyita mu mbeera embi nga weetisse emigugu mingi ng'owulira ozitooyereddwa, ogamba kimu Mukama yogerako nange, ogamba kimu Mukama nviiraayo. Naye ate ekyewuunyisa abasinga ku ffe tetumanyi Katonda ayogera atya, era nga abasinga bakimanyi nti Katonda ayogerera mu birooto. Ekyo nno nakyo kituufu era nga sikiwakanyizza, Katonda ne mu birooto ayogereramu. Naye wali obaddekaawo Katonda n'ayogera naawe nga teweebase, oli soba bulungi nnyo, Katonda n'ayogera naawe, wali okibaddemuko? Kati olunaku olwaleero mbaleetedde Musumba Dennis Warugaba. Yes, ono azze okuwa obujulizi bwe, era nga bujulizi abuyisiza mu story, naye ate at the end of the day ofunamu ekyokuyiga era nga bujulizi, kubanga ababbi baamuyingirira ewaka ng'aliwo na mukozi nga ne mami taliiwo ewaka. Bw'atyo ababbi jjukira bakuyingira, bayingira n'ebyokulwanyisa bingi, bakusanga gw'oli bw'otyo bw'otyo, naye olw'eddoboozi lya Mukama yasobola okuba nga awona, kubanga bajja balina ebyokulwanyisa bingi naye ate obulamu baabumulekera, era nga eddoboozi lya Katonda lyokka lye lyamutaasa embeera eyo. Kati njagala owulirize story eno omanye Katonda yayogera atya ne musumba ono, era like eddoboozi yalireeta atya, kubanga ye obujulizi agamba nti Katonda yekka eyanzija mu mbeera eno. Akutotoledde nno embeera okuva lwe yatandika mpaka lwe yakomenkereza. Story eno nsaba ogiwulize bulungi kuba mmanyi togenda kusigala kyekimu. Katonda akumpeera omukisa mukwano gwange omulungi. Olunaku lumu nali neebase nimpulira eddoboozi, zali saawa nnya ez'ekiro, nimpulira eddoboozi, situka ogende emmotoka otandike kusaba. Ninsituka ningenda mu mmotoka nintandika okusaba, ninsaba nimpulira Katonda ng'aŋŋamba nkwate omwoyo gw'okufa. Ndi mu mmotoka yange neggaliddemu, nasaba esaala nimpulira nga nnyingidde buziba. Bwe zaawera nga 6 nimpulira ekise ky'okusaba kiweddewo, ninyingira mu nnyumba ne neebaka. Nali neebase, omukyala wange yali ava kuweereza, n'akubira essimu meedi waffe nga tawulira, n'aŋŋamba genda oŋŋambire meedi waffe anzigulirewo. Ningenda nimuzuukusa, kumba ababbi bayingidde mu geeti, bajja n'amadaala 2, erimu baliteekera bana bagasindika munda, nga bulijjo baali bagezezaako nga bafeirinze. Kati nze ninzirayo mu bedroom yange, omwana bwe yaggulawo oluggi ngenda okuwulira nga adduka, dada ababbi. Ngenda okufuluma kuva mu kisenge mu korido, n'ettaala yaliwo ennene, ebisajja nga byebisa obukookolo. Ne bagamba, Musumba tokuba nduulu. Kandingamba nange mutima gwange tumugenda kunkwata ng'enkoko. Nindwanagana n'abasajja 2, musajja n'akwata ekijambiya, n'agamba Pastor ningenda kutema. Kusindika ejjambiya olw'okuba twali mu korido entono, ejjambiya yali kukwata wano etema, yantema nnyo, bantungako n'ewuzi ziringa 10 wano, n'atema. Naye nga ndwanagana naye, omulala n'ayingira mu bisenge, mu kisenge mu ky'abaana navamu n'ayingira mu muzinga, ndwanagana n'ono Kanyama yeebisa akakookolo. Naye wakati nga ndwanagana naye nawulira eddoboozi lyenjagala owulire n'olwaleero, wakati ng'oli mu mbeera embi, omubeera eddoboozi talisirisa. Nimpulira eddoboozi eryaŋŋamba dduka oddeyo mu bedroom. Nziruka, ono ali mabega wange tiyaddayo kwongeraku nti jambiya endala. Neyingira mu bedroom bwe nti najja ngoberedde, ne tulwanira wano ku luggi, ansindika musindika, ansindika jjukira mbuliidinga. Nagenda okuwulira ninyambala amaanyi, ndowooza amaanyi agaali gaakato, ninsibawo. Nagenda okuwulira ng'agamba munne awedde, na buliidinga. Kati mu kaseera ako ngenda okuwulira omukyala bali ku geeti bankubira,
ningamba ababbi bantemye, ababbi bali mu nyumba kati ne bakuba enduulu, ababbi ne badduka ne bafuluma. Ekyataasa Warugaba okuba olwaleero waali mu kaseera akazibu nawulira eddoboozi eryagamba tukoddeyo mu kisenge. N'omu biseera ebibi Katonda n'akuwanga eddoboozi erinaakutaasa nga tokyalina kyakuddamu. Eryo ddoboozi omubi talisirisa. Aleluya. Ningine kwatira ningulawo, ningine nizigulawo gate, bwendamana kugulawo gate ninkola kusingirawo ku shed. Baita police awo twana DPC wa Natete yarasula kumpi ne bajja ne bantwala mu ddwaliro. Ekyataasa obulamu bwange kwali kusaba kuliko nagamba zuukuka ogende mmotoka osabe. Waliwo Katonda lwayagala kwogera naawe nagamba zuukuka n'ogamba sivaawo nze nakooye. Ate Katonda ayina enkola ye. Kiki kyenagambye nti Katonda abeera awantu wonna takolera buli wamu. Asobola okugamba mwana wange va mu bedroom ogende mu sitting room oba osabira. Tolemera awo ku kitanda kyo. Ayina ensonga lwaki owulira agamba genda mu bedroom. Osanga bw'onogenda mu sitting room ojja connecting, antena yo ejja connectinga bulungi, emirongoto giconnectinge, otandike kuwulira, otandike kulaba. Haleluya. Njagala owulire Yusufu Bayibuli egamba nti Katonda n'atuma malayika wa Yusufu n'agamba genda ongambire Yusufu agolokoke atwale omwana ne maama we. Bukyanzaalibwa nintegeera mpuliriza bulungi owaffe balinako ssente nizimala nezigwawo. Nze nva saidi z'Ebushenyi eyo naye bwe natuuka nga nindaba ennyumba ennyumba yeetegula nga mpulira n'amalusu gayiika kuva mu buto. Nenkula nga neewera nja kuzimba ennyumba yeetegula ate nga ngamba mu kika kyewaffe nze agenda kuzimba ennyumba yaki yeetegula. Nempalapanya omusente ze nayina nikola nebigaana. Nebikola ki? Nebigaana. Maama nagezaako okunteekateeka nebigaana. N'amatafaali ge yankubisiza nagatunda. Obwavu bunzita. Yesu Kristo yeebazibwe. Aleluya. Naye wakati mu mbeera y'obwavu nensalawo okuweereza Katonda n'omutima gwange, abantu byonna ne bansekerera ne banjereka. Kati waliwo natuuka ningamba kampereze Katonda kubanga after all sikyalina kyakukola. Era nga nteera gamba abantu sinze neesibye Katonda, Katonda yaneesibako. Ningamba wabanga yaneesibako nange kamuleme kamusigale nga simanya amazima nti Katonda lwaki yaneesibako. Aleluya. Mukati mu mbeera nga mpeereza Katonda mu bwesunga tugenda tunoonya Mukama ne twabuulira enjiri eya dowa to dowa eyo ne tugenda twalina musumba Paulo kati alabeera mu Amerika ne Wasajja. Twabuulira enjiri egyeyawala. Tewali ggwanga lyedde mu Uganda wettaatuuka. Ne tubuulira enjiri wakati mu Bugubi. Naye sooka ne tumanya nti Mukama atusindise tubuulire enjiri mu kifo ekyo. Tugenda okulaba Mukama n'atusindise. Naye mu bbanga nentandika kulaba nga Mukama anzimbidde ennyumba amaka amalungi agalimu ennyumba yeetegula ng'erimu abantu nga bazze gamba nga bawe gamba Katonda w'amaanyi. Aleluya. Mu myaka egitali gyawala sayina na ssente. Ku makya Mukama n'aŋŋamba genda okwate miliyoni emu n'akasawo ka sukaali. Njagala owulire kye bayita okuwuliriza. Togatagata bintu tuli ku topi y'okunyiikira okuwuliriza Katonda ng'omuweereza. Njagala owulirize bulungi.
Mukama n'aŋŋamba ŋŋende nkwate miliyoni emu n'akasawo ka sukaali nkatwalire Musumba Ssekisaka ansabire omukisa n'amafuta kubanga mukozeseza ebintu ebinene mu kukkiriza. N'agamba ekyokubiri njala okwate $150 ogende ozimpeera wana omukwano gwange bamuyita Mpola ozimuwe Mpola akusabire kubanga mbakozeseza ebintu binene olw'okukkiriza kwe balina. Olwo nga nyina maze okuyisa pulaani ngenda kuzimba mu Kampala KCC emaze ku approvinga n'ekyapa Mukama n'aŋŋamba njagala ogenda onzimbira amaka malungi agagenda kuweesa Katonda ekitiibwa. Nze ndi muntu ekintu ekikwatagana n'okusiga siina mu lusozi naye kwolwo nanyiiga kubanga lwaki nanyiiga ndaba ngamba bye saagala ayonoona pulaani yange nengenda nensanga Musumba Ssekisaka nemubuulira nagamba ki ekikunyiigiza nagamba walibadde osanyuka abantu bangi tebawuliriza Katonda n'abawulira Katonda tebategeera Katonda n'abategeera Katonda tebakola Katonda byabagamba. Nagamba walibadde musanyufu kubanga wawulidde era okoze. Ye yasanyuka naye nze saasanyuka nengenda nembikola newayitawo ebbanga akawunti yange ndowooza nayinamu $3 million. Omuntu omu nandeetera message nga Pastor Tom ne Musumba Ssekisaka bansibye emiguwa emikono n'amagulu kati ndi wakati naye nga Musumba Ssekisaka ayina enkoni ne Pastor Tom ayina enkoni onaakuba neewuuba omulala addayo n'akuba nengwa wona tenabankuba akabina konna nekasensebuka ng'ate mukyala Tom Mather ng'atudde wali ng'agamba mwana wange bamukubira ki nti omuntu eyavaayo wataategeera n'agamba oyo kye bamukubira yagaana okuzimbira Katonda ennyumba ennungi eweesa ekitiibwa mu kyalo eyamutekula. Najja nambulira nengamba Katonda siina ssente naye kati ngenda kukola byoyagala. Nensituka nenkwata ssente nengula ebintu byonna nembiteeka ku kyalo nentwala abantu. Ebintu ebimu twagala kusooka kulaba naye bw'owuliriza n'obwoba nga tolabye n'owuliriza n'okonfaminga nti Katonda yayogedde gwegenda n'ekyo Katonda kye yakugambye. Yesu Kristo yebaze. Ninteekayo ekigere okuva lunaku olwo nakkiriza nti Katonda waliwo abantu abamu alinza ogondera ekigambo kye agambe linnya mu Yorudaani nga tonaba kulinnya mu Yorudaani tegenda kweyawula. Kale kankiddemu ekitegeeza abamu oyina kyoyagala naye bw'otawuliriza Katonda kyakugamba kola Yorudaani tegenda kweyawula. Naye bw'anagamba linnya mu Yorudaani oteekeyo ekigere gwe tolaba abantu bye balaba toguliriza abantu bye boogera wuliriza Katonda eyakugambye era bw'onooteekayo ekigere Yorudaani ejja kweyawula osobole okuyitawo. Haleluya. Nze nakati ku kyalo abantu balowooza nalina biliyoni za ssente naye kasita nateekayo ekigere omusajja n'asindika abantu
ne baleeta ssente nga baliko instructions. Twalira musumba wa Lugaba miliyoni 1, twalira musumba wa Lugaba miliyoni 5. Okumanya nti omusajja oli w'amaanyi nti ekirooto kye kiri mu kike. Nali maze okugula amategula naye nga abantu bagamba omusajja oyo tajja kugizimba. Nimbeera sitaaka ninyambuka ku lusozi ningamba Mukama kati simanyi kigenda mu maaso. Ningamba Mukama gwe wangamba kuzimbira ennyumba egenda okuyisa ekitiibwa. Nagenda okuwulira Katonda ayogedde nange nagamba nze mugabirizi wo. Ekyo ekigambo kasita nakiwulira nasinza businzi. Wakati w'okusinza njagala owulire. Wakati w'okulira Katonda kyayogedde nange ninkisanyukira ninkyaniriza ninyimirira ningamba Mukama olw'amaanyi njagala owulire. Essimu nenkubirwa omwana nankubira essimu nangamba musumba wange tomanyi naye nkwagala nnyo. Nangamba yali ayogera Oluganda olumenyese nangamba nze ndi mukyoli naye mbadde njagala nkusaba kulabako. Nimugamba tojja kundaba ndi ku lusozi. Nagamba please pastor. Kati bwe yamaliriza nagamba pastor please mbadde nyina katokeniko. Kati waliwo agamba oli nagamba nyina tokeni ono nga tobadde onoonya tokeni n'osigalawo. Nemubuuza olwa nangamba ndi ku Shoprite